Mangwa bakabe mangwa basanyuka musanyuke Professor Badu yabayita Kayemba Solali Maziga Zahara Ruyika akaba muri anyama agudde ddalu banange mwangu we sibayitanga ko bwenti bantu mmwe Kayunga nakwedde bali mu kumubba Aida nanta baze kusaidia nakwedde Kalamba yekoze ebintu ekayunga awo results yusanga bwayagala President Museveni ebyagayitingana agenda kuwangula akaluka ne 79 ku 80% akwataga bideo kya Granga 33 ba 35 era ngo mulama gwa akaluka bali mu kubagamba nti mwe muri biwumba tutu akaluke netegekedde kenekubidde okawangula otya bwe mbyogera nga bakadama bayomba so engere yawangudde so engere ne mudyobole bawangudde Nina Lozi tasobola kuwunyiriza wadde kyakubiri Rebecca Kadaga yafunye 10 ku 10 tyabadde na competitor Masitula mwala wakada buli muntu awagira Kadaga yawangudde abatawagira Kadaga bagudde abasinga era busogera ze Kadaga omukwano ngemudiza mu mupibe bana bona ba Brandon abawakanya Kadaga bagenze mwena mwakoze ki mwagenze lugolo byakyali dinga ndoze Kayunga Nsanja Patrick wataba uchikyuka Nsanja Patrick ayinza okuwangula ndo musajja wina chifu mona Hakim yasuza leadinga nemba gambe bulu bwa Uganda ba AI bekugamba nti onawangudde n'owulanga bamulangiridde mulala temugamba nti kibajjo kirimba zenkuwa kiri ku ground Shamimu Malende talina competitor bamulangiridde nadda Shamimu Malende yawangudde Mpuuga talina wadde olukusa okuddamu okweyitonda lebo omubaka Mpuuga tukuyoza ebisanje 15 byofuze bana Masaka era tukwebaza okukola ekibiina ekya ekibiina kya Mpuuga bakiyita batya ekibiina kya DF Democratic Front eyinza okuba mu kalukano nga tefunye wadde omubaka ali mu negative Abedi Bwanika yatusiibudde mukama w'Empuuga n'asiibula Segona yabadde wa 8 kakati mwangwemba wa update Ekalungu Sewungu Swengere bagenda mulangira yawangudde Mudyobole bamulangiridde ani omulago Muiru bamulangiridde Odori waliwo Brandon wabadde Nina Lozi tasobola kusala wadde mukyakusoka fuko Nina Lozi asala ekyokubisatu aina 1% the beautiful gwe bagoba ku musolo aina negative 00.1 akalulu ka Hirudamani kachalemedde okulangira Hirudamani afunye akalulu kangi ate bagala kulangirira mu mulala emundu nyingi mulya nyama y'ekisirani kyalabye mulya nyama ali omunyivu simanyi busungu babulikola ddi mubadde nga mugamba mulya nyama nyiga mulya nyama nyiga mulya nyama vimba mulya nyama akalulu kaganya okuvimba mu boxi mulya nyama akalulu kaganya okuvimba buli ali wali ku mulya nyama amukwateko musajja wange mulya nyama mwagala nnyo mwagala nga lubongo ya mulya nyama bamukwateko mulya nyama tofa tujja kusala amagezi tulabe nga tulwanira obuwanguzi kubanga teri kiruma mulya nyama yali dizo podeti bonna nga bali mu maaso ebitundu 6 kyenna bagamba nti okuwangula n'okulangirira kyanjawulo bw'oba tolina mapesa gonyiga genda mu parliament obuwanguzi bukuyita mu ngalo kati mulya nyama yasuzaayina omulaalo nga manya awangudde nga Serukenya kwa Serukenya yawangudde mulya nyama obuwanguzi abukutteko bwati n'abufiringamu nga Chairman Nyanzi oda gyevudde tutegeddeyo kutwala buwanguzi bwa mulya nyama tugenze ku mubaka gwe bayita Kayemba Luzi social media mu abanda babanyi da muri bugumu 10 simanyira eksiza mwezo bamuzirya namwe abali mu 7 mugane mutujibisa no mutulaba mwatijisa Luzi mwaduda Luzi mwatukuba Luzi nekyo kuna kyaganyi Dwakuba Luzi yagamba itagala ki kalulu amazima gani ti David Lewis Lubongoya is the elected member of Kampala eyabalebeza bonna owokubiri yabadde Luzi manya Amisa Kabanda Luzi nekyo kusatu kikyaganyi waliwo omuntu awo muhanji ali mu kyakusatu Luzi mwaba internet mwabatugibisa abanje abandaba omugaso gwa mweki Luzi ekyokusatu kiganyi Luzi wa AI lwaki mwaganya okulonda Luzi wadde akwate ekyokubiri lwaki mwajubisa Luzi lwaki mwanvuma nga mbagamba Luzi tagenda kuwangula muli ba viewers voters mwe aba AI internet mukoze kyamaanyi okujubisa abantu nga muri yo walodi balala omuntu gwe mmabagamba nti Lubongo yalina ground era Lubongo ya ground temuvuddeemu abaka batasobodde kweronda mu Uganda asookera ddala Muhanji eyabadde yesibye Kampala Central Lwamiti Miles teyeronze tafu bisi kywanto bayategedde erinnya yewe liri abe baka bateronze
Victor Kamenyu nakaluke yafunye oli yakoze mistake nagaga nti kige Victor Kamenyu Ssemujju Ibrahim Nganda n'olugazigazi lwe n'obusuuti bwe n'okwepanka kwe bamuwusa akalulu wadde tebannakalangirira nze Bajjo Events nze nkuwa update entuufu togenda zijja walala ne byabaka mabize byenkwa bisinga ne byabaka mu butuufu Ssemujju Ibrahim Nganda kabe rubale kabe katonda yatulabyeko Ssemujju Ibrahim Nganda tagenda kudda kulaba kubekira akitasa Ssemujju bali abantu babiri Muhoozi ne Museveni awatali Muhoozi oba Museveni tewali kitasa Ssemujju Dr. Lulu Mebayiga Dr. Lulu Mebayiga Dr. Lulu Mebayuga Dr. Lulu Mebaluga wobusuuti Dr. oyo oba yasomaji naye akalukayizo muyita mu nkwawa Dr. Lulu Mebayiga akaluka genda muyita mu nkwawa